olugero lwe yeterekera butero okukya n'essoso ly'abatafa atuuka ku lyengedde lutuukira bulungi ku Engineer Ronald Nsubuga bali mwezo meya w'e Nakawa eyafuna okwolesebwa ng'akyali muvubuka n'atandika okugula ettaka mu bitundu ebitali bimu mu ggwanga nga mu kaseera kano libalirwa mu buwumbi bwa nsimbi. Omugagga afunye ssente mu buzito azikuuma mu nkola y'emu gy'azikola. Amazzi twagakimanga wala ag'okunywa twali kumpi n'ennyanja ng'eringa kilomita 1.5 nga naye tukenda kukima amazzi naye ng'ogenda kusoma kilomita mmeka 8. Engineer bali mwezo omutuuze w'Emutongo mu division Nakawa gy'akulembera mu Kampala yazaalibwa mu mwaka gwa 1972 ku mwalo gw'e Nakiwogo mu munisipaali y'Entebbe ng'okusoma kwe yakutandika ku ssomero lya Lake Victoria Primary School Entebbe n'adda ku Busoga College mu eri Jinja bwe yamaliza O-level ne yeegatta ku Kasasa Seminary ne Kyambogo University yasomera diploma mu bya engineering. Mwezo nazaalibwa family singagga family ate nga maama ne taata bazaala abaana bangi naye balina okulaba nti basomesa abaana kubanga ekyobugagga tebaatuulira tebasobola okuwa abaana kwe kubasomesa. Yeye nsibuko y'obugagga ng'amalizza emisomo yafunirawo obutereevu omulimu gw'obwatawuni mu kabuga k'ew'obulenzi mu disitulikiti y'e Luweero. N'engenda e Kyambogo gye natandikira e Kyambogo okukola diploma ya civil ya architecture nenzirayo nenkola higher diploma mu construction nenfuna omulimu awo okukola nga town engineer Luweero ne ku project ya State House okukola nga clerk of works. Agamba nti mu kaseera ako yafunira omulimu ogwo ettaka lyali likyali ku bbeeyi nsaamusaamu naye kye yakola kwe kutandika okuligula mu bitundu eby'enjawulo ng'akozesa omusaala gwe yafunanga. Kye nasooka okugula lyali ttaka ne ngula ettaka ekkulambira okukasozi ne ntandikamu omusingi gwa kalina kumpi n'ekyaki ne ngukomyawo ne nziruka ne ngula ettaka eka 5 Lubowa. Kuno yagattako okuzimba ebizimbe nga mu kaseera kano ebizimbe byalina n'ettaka byonna bibalirirwa mu buwumbi. N'enyongerezaako kalina ey'abapangisa gye nzigyamu obukadde n'enyongerezaako era kalina endala naye gye nzigyamu obukadde bwange butonotono mutegera bulungi n'engenda n'engula ettaka ekisaasi. Bali mwezi agattako nti olw'okuba okuva mu buvubuka bwe teyanyoomanga mirimu nga yakolako n'ogw'okupoota kyamusobozesa okuziteeka mu bintu ebikalu ng'agamba nti era singa teyakola ekyo teyandisobodde na kufuna $1,045 ziyakulamu okugulu kwatambuza olwaleero era nga bw'oba omulabye tosobola kutegeera nti aliko obulemu okuggyako ng'akubuulidde. Obukadde lwaki ova mu saavisi nga tosobodde kuseevinga tosobola kukulaakulana nga toseevinga. Omuntu alina kulitayalinga nze njiseemukko ku myaka 4 mweki olina okuba nti omaze okukolera ekitongole nga weekozesa. Omuntu ateekedde teyandisobola okufuna kugulunga kuno kwa $1,045. Agamba nti amazima n'okutereka ssente bitambulira wamu nga balongo mu kaweefube okuteekera obukadde era nga wabula bannayuganda obuteetundako ttaka kibasobozesa okulikolerako ebinaabayamba nga batuuse mu bukadde nga n'okuteekateeka abaana kikulu nnyo. Era kaakati kantwale omukisa guno okubuulirira abakadde mwe abakadde abakoledde gavumenti nga tonna kwetegekera tonna bakuzimba ssente zonna oziwasamu bakazi olowooza kusaasaanya busaasaanya toseevinga ogenda kutandika okufuuka omugugu eri abaana bo. N'olw'ensonga eyo nkusaba weetegekere. Kibuuka Lumu yakusakidde gweno ku Lwabukedde TV.